abantu ba Buganda ekikola ky'okufulumya maapu ya Uganda ng'erinnya lya Buganda terirabikirako kikyababobya emitwe ekintu oba olyawo waliwo balina ekigendererwa ekikusike. Kinajjukira nti mu mwaka gwa 2018 ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics kyafulumya maapu ya Uganda ne kirambika amannya g'ebitundu ebyenjawulo ebikola Uganda mu butuufu bwabyo, kyokka bwe kyatuuka ku Buganda ne kigisikiza amannya amalala ekyawaliriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okwogera ku nsonga eno. Maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Karamoja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Oluvannyuma bakulu mu kitongole ky'obubosi bakiika embuga ne beetonda. Kati kyewuunyisa okulaba ate ng'ensonga ezzeemu okusaasalira emikutu emigattabantu ekiwaliriza Katikkiro Charles Peter Mayiga okulabula enseekeezi ezigezaako okuggya abantu ba Kabaka ku mulamwa gw'okwenyigira mu nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ezikyusa embeera zaabwe. Ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku maapu. Kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo nga teriiwe Mmengo. Kati Buganda ogijja otya ku maapu? Kyekibuuzo ekisooka ogijjako otya? Yagenze ludda Buganda yagenze Tanganyika. Oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire. Yagijjeeko atya? Kamalabyonna agamba nti Obwakabaka lwazi era balombaganyi bangi abazze balwekoonako ne bamaliriza nga bakutusa amagulu. Tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda. Si yabiyiye ekyo bwe kyali. Mukuumaddamula bw'atyo asaba abantu ba Kabaka okwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka abalabe be bakirira mu bunyo obutakoma kubanga ye kitaffe era ye mugatta. Mbasaba mumusabire so mu bigambo byokka naye okuvira ddala ku mmeeme. Okuvira ddala ku mmeeme mumusabire okuva ku mmeeme. Omanyi omuntu okugamba nti nkusabira kye kisinga obwangu. Omuganda yanakyayita olusuusuuto. Lwe basuuta mulekwa. Omanyi mulumbe omuntu bw'afa abaana bana abato temufaayo tujja balabirira. Abaana zigenda okuwera saa 12 abaana basigadde bokka n'emmere tebagiraba. Olwo lusuusuuto. Naye mbasaba mumusabire okuva ku mmeeme zammwe. Bino byogeredde mu nsinkano gye baddemu n'abakkiriza okuva ku House of Prayer Ministries nga bakulembeddwamu omusumba Rosias Bujingo abakiise embuga okuwagira enteekateeka y'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Kama wange emyaka 3 egyasooka twadduka ng'omulamwa munene gwa mukenenya, naye ate emyaka 3 egyaddako kama wange ne tukyusaamu kubanga mukama wange abasajja bano boolaba baali batyanye eddagala, baali tebeekebeza ate nga abakyala batukulembedde. Tuzze ku lw'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omulundi emisinde gya mulundi gwa 12 naye amazaalibwa